Wow, buterevu nkwanirizaako nnyo wonna osinde okubeera ng'otugoba ku Central Media. Leero nkuleetedde ekimanyiddwa nga Uganda Parliament Exhibition ekyatandikiddwa cartoonist omukubi wa cartoon mu lupapula lwa Daily Monitor amanyiddwa nga Spire. Njagala okutegeeza mu exhibition eno bannayuganda bategeereddemu bingi. Tutegedde loopu eyavaako omukulu Right Honorable Mathias Mpuuga MP w'ekibuga ky'e Masaka biki byabadde ng'akola mu office eya Leader of Opposition. Information gye tufunye nti omukulu ono yeekolako ku retirement benefits ze nga yagenda ne yeekutulira deal nti bw'aliba ava ku bwaloopu ajja kufuna over million esukka mu bitaano 500 million afune ne security guard ajja omukuumanga. Ze zimu ku benefits ze yeesabira nga ye ng'abiidingira office eyo gye yali alimu. Olunaku lumu omwaka oguwedde sijjukira nnaku za mwezi Deputy Spokesperson wa NUP Waiswa Mufumbiro yava ku mukutu ogumu ogwa radio ogumanyiddwa nga Pearl FM n'ategeeza eggwanga live ku radio eyo nti office ya president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yali efunye information nti mu parliament omwo waliwo ebyali bitagenda bulungi ng'era omukulu Right Honorable Mathias Mpuuga yali akozesa ekifo kye nga Leader of Opposition okuba nga alina bye yeebiidingira nga ye omuntu mu kifo kye kye yali alimu. Amawulire ago Waiswa Mufumbiro avaayo n'agategeeza live on air ku radio kwe yali era baamusamu clips bingi ku internet bwa rotating all over. Mu information gye twafuna okuva mu kibiina munda, president w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yayita Waiswa Mufumbiro mu meeting n'amugamba ebintu bino by'ogezaako okukola bituufu naye essaawa eno bw'otandika obbijjayo abantu abamu bajja kulowooza nti tulwana Leader of Opposition mu Parliament aleme okukola emirimu gye. Bw'atyo Kyagulanyi Ssentamu yayimiriza Waiswa Mufumbiro obutaddamu kwogera ku bintu ebyo era bo ng'ekibiina ne basigala bissa kasiso naye baasigala babigoberera. Ze zimu ku nsonga lwaki Kyagulanyi oyo yafuna amasimu ag'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo aleka Empuuga mu kifo ekyo yagaana kuba ekifo kibadde kifuuse kya deal kutulira mu business wakati wa baspeaker ba parliament ne Leader of Opposition. Nga nze wali emabega nti Mpuuga yeebiidingira ku kifo kye retirement benefits ze anofuna millions esukka mu bitaano 500 million afune n'omukuumi. Ebintu ebyo wiiki ewedde yabifunye yabiweereddwa mu kino kye bayise Uganda Parliament Exhibition. Omukyala amanyiddwa nga Arthur, no, I'm going to look for the name. Naye omukyala oyo yavuddeyo directly n'atuwa information eno. Information eyo nga bw'ogirengereza nya ku screen okwo yeyo yonna erimu information yenna akwata ku Right Honorable Mathias Mpuuga n'engeri gy'abadde addukanyamu emirimu gye egya Parliament. Byonna mwe biri information yenna obubaka bwa bannayuganda bali ku X bye babadde boogera kiri kuli kitokota butokosi. Njagala okubategeeza abantu bano wammanga aba DP block abayingira mu NUP bantu ba bulabe nnyo okusinziira ku nsonda enneekusifu. Basajja bazannya business politics. Owaabwe si wakujja ku Museveni, owaabwe waakulaba ngeri ki gye bayinza okufunamu ssente okuva mu bifo bye bakozesa ng'ebyopposition. Kyova bwe baalangira kunga e Masaka Mathias Mpuuga avuddeyo n'agirwanyisa ng'akimanyi kunga ewaana batagiriimu mu system esobola okukozesebwa nemujja mu kifo. Era omubaka wakabonera Right Honorable Abedi Bwanika yavuddeyo n'ategeeza nti Mpuuga ye mukulembeze ateereddwamu ssente nnyingi gw'atayinza kukkiriza kuggyibwa mu kifo ekyo nga bo bannamasaka abasinga gye bavuddeyo ne bawakanya. Njagala okwongera okutegeeza nti nga tuzzeyo ku Uganda Parliament Exhibition Mpuuga ekifo kye ekyo
akifuniddeko benefits ezoolidde nkugamba. Era okuva yava mu kifo ekyo Joel Ssenyonyi n'akigendamu, wabaddewo embeera eteereddwa ku Joel Ssenyonyi emulemese okuba nga akola emirimu gye ku paalamenti nga leader of opposition. Ekisooka, Mathias Mpuuga yajja mu kifo ekyo nga leader of opposition. Ekibiina kyamuwa ku lisiti y'aba members, abaana abasomi abali ku kitebe awo abatalina mirimu, abateeke mu bifo ebimu ku paalamenti. Mu information gye tufunye okuva mu saturation information ebadde etambula ku mitimbagano, abaana abo Mathias Mpuuga abasinga teyabawa mirimu. Yagenda n'alonda abamu ku bantu be abarelated ku ye n'abawa emirimu mu bifo ebyo. Era bwe yabadde ava mu kifo kya leader of opposition nga bamuwummuzza, abamu ku baana abaafuna emirimu nga NUP yebarecommending okufuna emirimu mu paalamenti, abo bo yavaayo alagidde bagobwe okuva mu bifo ebyo. Era bwe baakomawo nga Joel Ssenyonyi abamu abarecommendinze agamba no, abamu kabakomewo nkole nabo. Paalamenti yamutegeeza nga weetalina ssente zigenda kusobola kubeera nga efacilitatinga abaana abo, era awo ne babagoba ku paalamenti. Joel Ssenyonyi bagezezzaako kubaako abantu abamu baalonda era ku headquarters z'ekibiina abaana abaasoma bwe bali. Kwa NUP n'abaana bangi basomye Makere bali awo ya jobless, tebalina mirimu. Abamu agezeeko abaleete, baakubiddwa ekikono, abasinga badde afudde ba PA, ba personal assistant. Walamu kuba information eraga nti Joel Ssenyonyi abadde ayagala kuleeta Nubian Lee, kuba Nubian Lee takyayimba, talina mulimu, n'abantu abasinga tebakimanyi. Agenda akole naye ku paalamenti ng'agala atwale ne Eddie Mutwe, agenda afune ebintu byamuyambako eyo, bamusomberanga mpapula, agende naye afuneko wali wabaatuula. Abo baabagaanye nga bagamba bakyaliko records z'emisango gye bazza. Emisango gyo teginnabasinga naye yo paalamenti eraga yagibasingisa dda, era abo baabagaanye. Ayinayo omwami omulala ekifaananyi nja kuba nkibalaga, gwadala esafuke personal assistant, oyo naye baamugaanye. So ne kimaliriza nga kiraga nti Joel Ssenyonyi abantu abakadde abamu abaali bafuna ebifo ebiri permanent, Right Honorable Mathias Mpuuga bye yateeka nabo mu deal nti ayagala bafune ebifo ebiri permanent, amuku abantu abali related ku Honorable Mathias Mpuuga, abali related ku ye, bo yabagendera ne babasayiningisa bulungi nnyo ne bawa emirimu egiri permanent ku paalamenti, ng'era bagamba bafuna ne pensioni we bajja kuba bamufuna. Bo gye bali era be bamu era ku badidde ne bawa Joel Ssenyonyi. Abantu ba Mathias Mpuuga abali related ku ye, abe byabadde aleese, bo bammiddwa emirimu egyo. Era kyovula Joel Ssenyonyi akyakalubizibwamu engeri gy'okuseetingamu ekifo ekyo ekya leader opposition, alabike nga akigumya bulungi abeeko byakola. N'olwekyo yo Uganda Parliament Exhibition bimu ku byetulaze ebigoing around mu politics w'eggwanga mu Uganda musazanyiwa ku paalamenti awo. Ekyo kyatuzzayo ne kitulaga nti lwaki Zaake Butebi yagaanibwa n'alemesebwa okudda ku kifo kya loopu, nti yaleetanga information rather ku kifo kya commissioner parliament, nti yaleetanga information ye etaagendanga bulungi n'agizzanga mukama we ku kitebe. Ebimu ku speaker parliament among ebyamugobereza ne wabaawo embeera yonna eyaliwo, n'aggyibwa ku kifo kya commissioner. Mathias Mpuuga asobola okufuna emirembe bagabanenga bulungi omusimbi ne benefits ze ku paalamenti. Era Mathias Mpuuga was never bothered olw'okuba nti Zaake yalagiddwa mu kifo ekyo. Byonna tubiruviirinze tuti essaawa eno, era ensi lwe bitegedde nti abantu abamu abeefuula nti bavayo okulwanirira omuntu wansi mu Uganda, balina bizinesi zaabwe ze bagoba, balina ebyabwe nga bo bassekinnoomu bye batambuza era bye baliko. Program yaffe eno empya tugitumira inside story, tugenda kuva nga tukuwe ebintu ebiri deeper than far. Gwe omu Munnayuganda by'otanditekedde
ku guno omukutu tugenda vaayo ngayo tubikuleeterera. Tufokasinze nnyo mostly ku entertainment wabula ne ku mbeera zammwe ez'obuntu ne politics yeetoolooledde ku mbeera zammwe ezo tugenda mujjange tubalage omusolo gw'osasula gukola ki, tugenda kukwatirako mu ddwaliro ly'erubu omanye ki, tugenda bba tukwatirako mu bintu ebyenjawulo. Eno Central Media UG tugobeera ku mukutu ogwa YouTube, tulina ne Facebook page yaffe bagita Central Media UG, genda ogiliking tuteekayo links z'ebintu ebimu bye tuba tukoze. Gwe abatasobola kujja ku direct ku YouTube osobola ogenda ku mukutu ogwo n'obifuna. Ate era tuddemu olunaku olulala n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala.